Deo sita mukama amuomoze mirembe finali ekubo tugenda okwata atusoseyo busosi naye ka message kano njagala katuke kuli muvubuka yenna bamulyaza amaanya nnyo obutababuulira kituufu bwe kiri nangeri gye mulinako eyisaamu nga mukyali ku nsi kuno ate buli muntu kitalo nnyo kitalo ddala ky'omuyimbi Baby Deo Star yatuvudde ku maaso olunaku olwaleero ku makya bannayuganda buli muntu abadde yeebuuza enfaaki Baby Deo gye yafuddemu lwakitegedde nti Baby Deo yafiiridde mu accident naye ng'abantu abamu buli omu ayogera byasanze ono Bajjo Promotions tegesi wa bivulu agamba nti kiba kyabulyaza amaanya nnyo obutabuulira bannayuganda ngeri ki Baby Deo gye yafuddemu kati njala tuwuliriza akatambi kano tegeera enfa Baby Deo gye yafuddemu kubanga Bajjo yagamba nti enfaye agimanyiiko era ayagala abuulira abavubuka Baby Deo abeere ekyokulabirako eri abavubuka ab'amalala n'olw'ensonga eyo yatuwuliriza ebigambo bya Bajjo tegeera ekiti ekyasse Baby Deo ekituufu. Mukama Katonda tagattibwako kintu kirala kyonna. Mutandise okuzanya ennyimba ze abadde mulamu nga temuzanya nnyimba ze nebaza Katonda nti bwabeeredde omulamu nze nasooka okupromotinga ennyimba ze n'ebiseera ebyo nga talina Facebook yange mujijjukira nze nafuula longo namba ensonga nalina Facebook y'amaanyi wano mu ggwanga nga bwe nteekako ekintu ensi yonna tebeerindiridde ababbi ne bagibba naye era nasigaza ntambuza obulamu kati omuvubuka alaba vidiyo eno nkwegayidde njagala oyigge mu kufa kwa Baby Deo ebintu 5 ekisooka sitaani talina mukwano ekyokubiri mulekerengaawo okwagala obugagga obw'amangu ekyokusatu Mukama Katonda tagattibwako kintu kirala kyonna ndi Mukama Katonda wa bujja toweesinzanga ekintu ekirala kyonna wendi mu ddiini yo yonna abasiraamu musinze Allah abakatoliki musinze ka God Yesu abakulokole mutusinza Katonda kitaffe Katonda mwana Katonda mwoyo mutukuvu abaprotestant kyekimu n'abasebeniside Katonda takola nsobi ekintu ekireetera obusungu bwa Katonda n'akuggyako obukuumi bwe ng'ekintu kyonna kisobola okutta kasita otandika omugattako ekintu ekirala kyonna siwolereza bibi birala naye ebintu ebisinga okunyiiza Katonda ku nsi kulya bisiyaga na kumubuusabuusa oba okumugattako ekintu ekirala kyonna abavubuka mulekerawo okwagala obugagga obw'amangu mugera ne mugula ebiyembe ne mugula ebijiini ne mugula gasitaani nga mugalabamu obugagga bwe n'ebintu by'ensi buli omu aba ne tayimingi ye Katonda byamutegekera okufuna abavubuka bangi mwagala nnyo ensi okubalaba nti muli bulungi mwagala nnyo okubawana nti muvuga emmotoka ez'ebbeeyi mwagala nnyo okulaga nti ebintu by'ensi nti obulamu bukoma ku nsi kuno n'ogera n'okola ebitasaana bakanye wesi nawulira nti basaddaaka bamaama baabwe abamu musaddaaka baŋŋanda zammwe musaddaaka misaayi gy'abaana ne mugula ebyokola nga temumanyi gye mwabijja nga weerabidde ekintu kimu nti sitaani talina mukwano sitaani talina kyakwagalako akuwaamu essanyu lyakabanga katono era gye weegendereze nti buli muntu yeemanyiiza ebiyembe buli muntu yeemanyiiza ebintu bya sitaani ebyo ebintu ebibi tawangaala kubanga essanyu lya sitaani liba lya lubeerera essanyu lya sitaani liba lya mwaka myaka 5 myaka 10 that's why kizibu nnyo sanga abasawo abaganda abaferera mu linnya ly'obusawo obuganda nga balina emirembe ku nsi nabo be mwegomba bali bubi nti balina kyakukola ate nababiyingira bamanyi nti yeri emirembe gwe muganda wange alaba vidiyo eno emirembe giri mu Katonda yekka Katonda atalina ddiini Katonda w'abasiraamu Katonda w'abalokole Katonda w'abaprotestanti Katonda w'abasebeniside kasita okkiriza Katonda notomugattako kintu kirala kyonna ate teri kintu kinyiiza Katonda kubanga misana oli wa Katonda ng'ekiro oli wa sitaani Katonda akebera mutima Katonda yekatteekako obukuumi nze kati mponye siriimu ebikazi nga 10 nga birwadde era tankwate nemponya za accident nempona amasasi nempona amakomera lwa bukuumi bwa Katonda kubanga bwogamba nti Katonda akukwasiza obulamu bwange siinayo kintu kirala kyonna kye neesinza mu nsi muno teri kintu kikusinga maanyi teri kintu kikusinga bulungi gwe watonda eggulu n'ensi n'otonda omwezi n'enjuba ng'omuntu yenna abuusabuusa Katonda nti taliiyo oli musiru tamanyi ngeri gye wajjamu nti Katonda gogamba taliiyo ye Katonda n'okukirowoozaako obulowooza nti Katonda taliiyo oba mugwagwa omuntu yenna ayisaamu Yesu Kristo amaaso oba mugwagwa omuntu yenna ayisaamu Nabbi Muhammad amaaso oba mugwagwa buningizaako kina igenda eri ndi mukuwugira mugende gye mugenda abagwagwa obugwagwa butandikira mu kumanyiira Mukama Katonda ofiirwa ki okukkiriza obukkiriza nti gyali kyekikujovaako ki era lwaki oteekamu obwongo bw'obuzalo okwefuula nti omanyi gwe wavaawa gwe alowooza ku byotamanyi
kakati enfa ya baby Deo tugikondominga mukama muumuze bulungi naye abadde ayitiriza okususuta sitaani tebamuwaana ndi mukama katonda waabujja kiringa kuera kunyoma muzadde we yakuteeka ku nsi kuba ku nsi ebintu bibiri byobanga olina okuwa ekitiibwa ekisookera ddala ye katonda ekyokubiri be bazadde baba bakuteeka ku nsi kuba muzadde we yayambako katonda mu process okuteeka ku nsi aweva maki katonda yakutonda omuntu omuzadde alimu olwa katonda nti katonda ayita muye n'akutonda kaddakisoyi katonda yagamba nti kitaawo n'ennyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibe ennyingi ez'oku nsi naye abavubuka muzize mu kibayita peer group influence mutandisa amalala ge batabazaala nago ne muggula kasasiro amayembe mugajja Tanzania abayimbi muyitiriza okuloga datisoyi teri muyimbi mu Uganda alina mirembe mpoza abali mu katonda abayimbi muyitiriza okwagala femu bino bifemu bino ebinnya bino bekabampande mubireka ku nsi etutumu naye bakubira endulu okuva ku makya paka kiro nga goli ku mitima gy'abantu njagala nkuyigirize nti abantu b'ensi tebasiima ezo endulu bazikuwa akaseera katono kankuzeko mu byobufuzi katono Semogere bamukuba endulu Sebagala bamukubira endulu yatuuka kufa teri yamukubira ndulu mu kufa kwe badokita Besigye bona bakubidde endulu ezo endulu tezikuyigulanga wabula g'okolanga ekintu ekituufu mu budde obutuufu ate ng'okikola na Mukama Katondawo zensunira bano bannabyabufuzi abasinga bajja ne balimbalimba abanaku ne babazanyira ku mutwe ne batabawa be baagala because bazanyira ku kibayita emotional intelligence yaabwe kutuuka gye balaga naye there is time to pay each and everything gw'omuntu alaba video njagala omanyi oba oli mwana muto oba oli muntu mukulu sitaani talokoka sitaani talina mukwano sitaani takwagalangako akozesa kusula abantu balala mu katego agende naawe kubanga empeera ya sitaani kuba kufa kakati gw'omuntu we n'omwana wuyo muto afudde akuze mulaba tumuyambyeko naye nayingira mu ganto nze badde mwabadde nga bandaba ku TikTok oyo mwana nze mbadde nga nvayo ne mugamba amazima wano omuvubuka bamuyita Lama namwagala akola Lama yamugamba amazima namugamba nti Allah yakutonda mulaba abantu bangi tuli mu nsi naye tulwa amaanyi ga Katonda kubanga tuba tumanyi Katonda omutuufu tebamwongerako kintu kirala kyonna ng'omuvubuka tasula kuyiga mu eyo nfa oba tasula kuyiga mu kino kiriwo oli mu ssiro oli mu mbatuutu because omuntu ng'aliko ekitiibwa kya Katonda aba ne feva etaggwawo era omuntu afune tutumu esaddaake bakanya west aba bazunguzungu emula balakeri bali makomera kubanga tebafunanga tutumu lya Mukama Katonda ti Katonda bwakuwa teyejjusa omwoyo obutukuvu bwakuwa ekirabo n'abanga akuwadde kyakuwonya balwadde n'okiteeka mu science n'okifereramu takikuggyako kubanga Katonda bwakuwa akuwoera ddala ate sitaani agabisa emikono ebiri kale abavubuka mwenna mbasibira entanda eno muve mu bintu by'okweraguza muve mu bintu by'okweguza ebiyembe muve mu bintu by'okusinza ebijinijini mudderi Mukama Katonda tulina omu ye Katonda w'Abasiraamu Katonda w'amadiini gonna Katonda gw'enkugamba ye Katonda atalina eddiini yatonda buli kimu ye Mukama w'ebitonde byonna ebiri ku nsi kakati gw'obanga oli awo nga enfa ya baby Deo tolina kyogiyizeemu ng'era tonnakyusa mutima gwo noga nti bino byonna Mukama Katonda yasalawo nze lwaki mbagamba nti Katonda ataasa nze tuleraza nyingirako nayingirako emmotoka y'ebikajja ejjinja buuza abaana b'Ebonizi saafa nenjita mipira wansi naona nayagala ku bakazi abalwadde sirimu teyankwata gwawakana mpita onkeberewo nawo oli amala okubaga koze ebikazi bindozi byagana okunkwata kugankola manti bw'okwata obulamu n'obukwasa Katonda kye kiba kisembayo ku nsi bannanga abavubuka muve mu kwagala ebyobugagga ebyamangu muve mu kwongera Katonda wa bujje ng'oyagala okulaba obusungu bwa Katonda ofa accident ofa bubi gezaako omugattako ekintu ekirala kyonna kiringa gwe muvubuka kukwana mukazi wo ng'omwagala nnyo n'omusanga n'omusajja osobola omutema abamu beeta kati Katonda kyawulira buli omugattako ekintu ekirala kyonna ekyenjawulo abavubuka gano amalala g'ensaaga balimu temuli bamaanyi muli bakasasiro obusasiro mugenda emmanju mulya mmere naye omuntu omulya mmere ne yeefula nti ate alina amaanyi okusinga Katonda waliwo akawala ke nalaba keeranda ne kayasima ku Facebook mbu Katonda taliiyo n'otunuulira emboodera eyo ne kagamba muzibu Mukama I don't believe in God n'okatunuulira konna kaje kati nakalabye keeyambula buli n'omwokinga Katonda buli n'omumanyira bumanyisirire kabe Nabbi Muhammad sisobola mumanyira kebe Kurani sisobola gimanyira nze ndi mulokole naye sisobola kusanga Kurani w'Abasiraamu ne mbajooga kubanga Mukama Katonda tantumangako nangamba nti eno eddiini entuufu ze manyi nti Katonda waffe ali omu ffene yatutonda ate ffene alina kuza lwaki ku nsi tuleseko naye n'otunuulira akawale olw'okuba kalungi kakaddiini kagamba mu Katonda taliiyo babazungu baba brain washinga nayo niseno namusangako lumu ne mugamba akiso statement zakola buli muntu yenna amuokinze Jesus buli muntu yenna amuokinze Katonda tasobola kuba na mirembe endiriza uti yo kubeera kufa kati va mu ebyo gobanga obadde mungo ino omutima ogubuusabuusa Katonda lokoka zukuka Katonda yenna nnyini wa buli kintu
tebamwongerako tebamugattako wadde omuteekako akantu konna buli lwogenda mu ssaba ng'ogamba kangende nfuna obulamu ng'obujja mu ssaba oba oyongedde katonda buli lw'obuusabuusa okubeerawo kwa katonda oba omwongeddeko buli lw'ogamba taliiyo mukatonda gwe tosobola kumala bulungi nja kwogera nnyo sobola kumala kati vidiyo eno ensonga zeezo nno bannayuganda tudde eri omukama katonda waffe kasita ova ku mukama katonda ebibi byonna bisiibule nti obulamu bwo bubeera mu matigga oweesiga mukama katonda ebya mukama katonda tebisala bagamba nti enfa ya baby Deo ebaddemu okubeera nti yagula amayembe n'atandika okweraguza Amayembe Geyagula yanoonya bugagga naye yeerabira obulamu nti buba bumpi oyinza okugaggawala mu kaseera buseera obugagga n'otabweyagaliramu musajja mukulu akugambye nti baby Deo abadde yagula amayembe olw'okuba anoonya ffeemu olw'okuba anoonya obugagga obw'oku nsi naate weerabidde nti waliyo n'obugagga obw'omu ggulu mukama katonda bw'akutegekedde bw'odda eri katonda tosobola kwejjusa amaanyi muli bakasasiro obusasiro mugende manju mulya mmere naye omuntu omulya mmere ne yeefula nti atalina amaanyi okusinga katonda waliwo akawala ke nalaba keeranda ne kayasima ku Facebook mbu katonda taliiyo n'otunuulira emboodeero eyo ne kagamba muzimu kama I don't believe in God n'okatunuulira konna kaje kati nakalabye keeyambula buli lw'omwokinga katonda buli lw'omumanyira bumanyisi ne kaabe nabbi Muhammad sisobola mumanyira kebe Kulaani sisobola gimanyira nze ndi mulokole naye sisobola kusanga Kulaani babasiraamu ne mbajooga kubanga mukama katonda tantumangako nangamba nti eno eddiini entuufu ze manyi nti katonda waffe ali omu ffe naye yatutonda ate ffe naye ayina kuza lwaki kunsa tuleseko